Polisi y'e Buloba ekulembeddwamu Ossia Twine Simon ezinzeeko kampani y'Abachina ekola engatto ng'eno essangibwa Kalambi Kiwumu ku luguudo oludda e Mityana oluvannyuma lw'okutemezebwako nga bwe waliwo omuwala Adama Monica Abachina gwe baakubye n'oluvannyuma ne bamusibira mu kaduukulu amaze ennaku 2. Abasirikale olutuuse ku geeti y'ekkolero lino basanzeeyo abajaasi b'eggye lya UPDF abakuumawo wabula bano bagaanye okubaggulira era nga bagumbye ku geeti eno okumala essaawa 5 ng'oluvannyuma abamu ku bagikulira okubadde Angel Kajambere n'omulala ategerekeseeko erya Christine batuuse ne babaggulira. Ossia Twine oluyingidde asoose kutabukira b'amagye olw'okumusibira ebweru wabula bano beewozezzaako nga bagamba nti bo baliwo kukuuma ng'Abachina be balina ebisumuluzo. Akyukidde Kajambere ne munne bamunnyonnyole ku ky'okukuba Adama ne bamusibira mu kaduukulu nga bano bamutegeezezza ng'ensonga eno bwe baagitegeddeko era nga babadde bagenda kuginoonyerezaako. It was one slap, yes, but it caused harm for someone. You know, he can go and explain. It could. This is not even about the factory. It was a fight between one and another. It wasn't really a fight. We slapped her. It wasn't really a fight, but it has nothing to do with the factory. So even if it was, we can sort this. Abalagidde okuleeta Adama wabula ng'ono yenna abadde awulubadde nga feesi yonna eringa gye bayiyeemu langi ng'ono abategeezezza nti yasaba bakama we bamuwe gloves z'abaakozesa nga mukama we kye yakoze kukwata mu birangi n'amukuba oluyi mu maaso. Yesterday afternoon I went to work. I started working. Then my supervisor came on me. She told me, you go and work. That ladies cannot manage to work. Then I start working. The man come on me, just slapped my hand. Ayongerako nti bakama baabwe balina obusenge mwe basibira abo ababa bakoze emisango era nga waliwo n'abalabiddwako nga balingiza mu mitayimbwa nga bano bagadde okwogerako naffe ku mbeera gye bayitamu wabula ne batya olw'ebiyinza okuddirira. Ossia alagidde Kajambere aleeta Abachina abakozi be balumiriza okubatulugunya wabula bano bategeezezza nti babanoonyeza mu buli woofiisi ne babula nga bakira beegayirira abasirikale ensonga eno baleme kugitwala wala naye nga buteerere. Bano batwaliddwa ku poliisi okukola statement era nga bakukuumibwayo okutuusa nga Abachina abakozi be balumiriza okubatulugunya balabise. Nze Annette Namatovu ku lwa KS TV Agaleero.